Edwin. Edwin. Marietta. Iza unaku lwalero tuline Brian White tugenda kozesa bwangu nnyo because obudde tetulina. First of all tukwaniriza mu ggwanga Uganda asaba obuze ku batulu. Bonna abatulaba abali eyo banange ensanyusa balaba na Uganda. Kasubire muri bulungi buli omu gyali gyawangaalira Katonda akyabakuuma nange wendi nakomyewo. Okusookera ddala abantu baali basuubira nti Brian White agenda komawo mu vuute nti wagenda beerawo okujja kuza kungi nga komawo kuva ku airport. Lwaki wasazeewo komawo mu kisirise? Amanyi buli time nze ndi unpredictable. Nze nze muzannyo kennyini. Kati nsobola okugamba nti leo kijja kuba bweki kati bwentu bwena kikyuzi nze n'ekyo kye babadde basuubira nja kikolera ddala wano nga ffenna tuli wamu. Yeah. Talking about that, wali walangako emabega awo n'ogamba nti ogenda komawo banners ne zibeera round Kampala nga ziraga nti ogenda komawo olunaku ne lutuuka Brian White n'atakomawo. What happened? Ki ekyaliwo? Manyi bintu bingi nnyo ebituuka ku muntu. Saawa zino ntaddeko microphone eno naye bujje buyinza okukeerera bayinza okungamba omwana wa gagamera oli yakutaddeko gundi kamera tasimatuse sagala kibeewo but it happens, you understand. So waliwo ebintu bingi ebyantuukako bye nali sagala ku disclosingira b'amawulire kubanga kugamba abantu bandigambye abantu gabali evil naye nga kyo ekyali kyo mu mazima. My legs zali swollen. I woke up in the morning ebigere bizimbi. So kati ekyo nga tulina kugenda kinyonyola muntu nebase bulungi nekintwalira obudde obulwadde ne bunnumaawo time naye nemala nencatching up nempona. Kigenda kuddamu kibeerewo oba wakikansolinga officially togenda kuddamu kikola? Ekintu ekyo mbadde kati nkidesigninga ngeri gye ngendo kikolamu nganze ng'omuntu kubanga era idea yali ki yange. Kati njagala kikwata bulungi ate n'ekirala nti ne Ruli Authority yali eŋŋambye nti kijja tubeerera kizibu ng'okutandika okuweereza ebiragiro ng'oli eyo. So jangu wano tukwataganire wamu kubanga engeri ekintu gye kiri eky'obwereere oshigira we need to see how security measures tugenda kuyimirira kutya tugenda kuba tutya oshigira. So now I'm here ngenda kulayazinga nabo nga nange bwenteekamu byenteeka then I communicate the dates with you guys. Yeah. Mulamwa gugenda kubeera kuki this time around? Omulamwa era gwali nze nali njagala nnyo kitwandiise unit okitegeera kubanga abantu abasinga unit etwe distance nze oshigira bulungi we tusobola okubeera wano, you understand, naye nga enkwatagana yaffe ki si nungi ntono but in the long run buli lwe tuddamu ne tujja ne tugatharinga kiringanga bwe tunaaba mu kika ne bagala leero tugenze kumanyagana kitegeera there is that bond eddamu nejja n'ogamba gundi ono ate nali simanyi nti oli muganda wange like that okitegeera. So omulamwa gwali gutambulidde awo mu unit mpozi n'okwekulaakulanya tuwulire ebintu ebitawaanya abavubuka eyo bwentyo bwe nali nkikoze. Okay, okusinziira ku experience y'omubulamu bintu ki byolaba ebizibu right now abavubuka ebibasumbu era byosuubira nti byoza okutereeza this time around? Ebintu ebigendo ebisumbwa abavubuka essaawa eno sigenda kugamba nti biyinza okutereezekebwa essaawa zino. First and foremost abavubuka ramu abadduka nnyo kwe kati omanye bya computer speed gye balina y'amaanyi. Ekisooka tebalina bugumiikiriza. Omanyi omuntu yenna talina bugumiikiriza ku nsi kijja kubeerera kizibu okulaba ekintu ekirungi because ojja kuyita ne ku kirungi odduke ng'oyagala wate otomere ekibi. You get it? Kati obuzibu bw'abavubuka ye kyayagala bw'aba nti ayagala simu ayagala gifuna ssaawa eyo okitegera bulungi bw'aba ayagala kino kya ssaawa eyo naye nga buli kimu kina ki process. Kati these people need to be motivated nga tebannakwatibwa nti kantu kaakano nti oba omuwadde ekintu kyonna they need to it's like bagiyita prescription nga bonaawo omuntu amakerenda geetaaga kusooka kumunnyonnyola nti ona aspirin ogenda mukola bwoti naye omuntu w'omuwa amira bumizi overdose
Kitegeera last time we tried to nga tulabye abavubuka abamu batandise okuvaayo naye kati kiri worse zebinze ndaba ku media ebiragalalagala bingi abantu essuubi libaweddemu. People need to have hope okulaba engeri gye bayinza okuddengula ate kati n'economy kusinziira nga wembiraba si nnungi eri abavubuka ate kati abavubuka baddala nga unemployment tewali okitegeera kati ate kati kizibu nnyo gye bali okitegeera so they need to be cancelled okubannyonnyola ne tulaba engeri gye tuyinza okutambuzaamu. Okay, abavubuka oyogedde ku nsonga ya unemployment abantu bagenda kwebuuza unemployment eremye gavumenti okulwanyisa Brian White yani oyo era n'agisobola atya? Nze nze era mu bulijjo nali nkyogera nti nze njagala nnyo omuntu eyeetandika. You get it? Okwetandika mba nnyinza okukeerenca nti essaawa zino olaba bwewatandikawo akantu kano kitegeera it was your creativity kitegeera tokyasula njala. Buno obuntu obutonotono bwe tulina okutandika nabo before we cry for those people kubanga nabo obulya bulungi banoonya eddagala ekyokukola kyeka kikyakoze kikyababuze kati nga tukyabalinda. Do you understand? We need to do something obuntu obutono. So of course sigenda kera nti gwemmi nkwadde mansion omwana omwe emitwalo 10 n'akola wali omudala gwa chapati n'ayimirizaawo banna abalala nga basatu ekigere oba okuliyetinza emirimu bwekityo bwe twajjanga tutambulira mu embeera bwe twali tujja tutambula naye sajja nti nze kati olaba okusinziira ku ssente zenni ezo ssente nzirina mutasobola kuba nazo kubanga ne gavumenti tosobola kusinza gavumenti ssente kyoba olimba kigere naye just kuba kugezaako bannaffe tulake kulaba baana nga bonooneka nga tubalaba abantu baffe oba baganda baffe kati bayite baganda baffe because we need one another. Fifth generation eriwo kati tewali bantu balala bashegedde esewo. Okay, ebitambula ku mikutu emigatta abantu ab'enjawulo bawa endowooza yaabwe abamu ne bagamba nti Brian White yali aliwo just kweraga lwaki yali aleeta ba influencer ba celebrities mu charities yali akola. Anti kakati eyo ndowooza ya muntu munafu oshegedde bwe bubanga owulira nti ekintu ekisobola nze bwe nkulaba nga microphone eno ogikutte bubi okegera bulungi muba kale in fact nkireese bubi nga microphone yo nkadde let me go and buy mine new. See, you don't have to complain about this. Nabagamba lino gwanga everyone is entitled okukwata wakutte kino tekiriiko nti gundi okeerenca n'ogamba nti nze newadde guno omulimu njagala nnyo okwekolera ku interview byange okigera teri akukaka era omuntu addawo n'akucriticize nti akasajja ako kantama scroll there are so many pages. You get my point? Ugandans ekyo kyekizibu kye tulina engeri gye tutandika okukriticizinga abantu ne tutandika okuba criticizinga naye nga n'omuntu kwota ye tomanyi kikyayiseemu okuba ekyo naye nze ndowooza singa nti we focus on ourselves nga ffe nga abantu singa tuli okay ekitegeera bulungi. At this time around tugenda tandikirawa ekivulu kye wali olanze ekyawugwa okukomawo kyali kigenda kubeera mu Kampala naye otunulira social media egezezaako okusembeza ensi ne tuba nga tugiraba yonna abantu abakaba bangi e Masaka ewaffe e Busoga ne mu bitundu ebirala mu Uganda ogenda tandikirawa at this time around okuyamba kuba abaavu tebali Kampala okka era abaavu gwera bondaba nze saatandikira Kampala nali kuba eri wala nayitanga mu Buyisi gende likuwa nze ebintu bye Kampala wano mbimanyi abantu be Kampala ye muntu ataba na mutwalo gumu naye n'ogumu ate nasiga kwogera ku musajja ampadde okiwaya badde mmanyi nti nalina ne ssente naye nga ne zakuyambye zikoze eki zikuyambye naye nga gwe tukirabamu nga ki ate ogenda kusigala nga odisinga buki odisinga be bantu be Kampala. Okay, tuyanza nyo se. Amina se. Because of time tulino stopping our interview but tujja mufuna olunaku olala. That's it. Ekyo kyongi chapter njigale zitambuze obulamu bwange. Go on. Brian, wali toliyo amawulire mangi gayitingana about okwati wako n'okusibibwa ebintu ebifaganagana ng'ebyo atulambululemu abawagizi bonna abantu abagole abaagala okumanya ki ekyaliwo ddala ekituufu. Nze ebbanga lyonna ekirungi nti obadde ogambye abawagizi bange nze ntambulidde mu ntalo nze opposite w'ekintu ekirungi ndowooza nze nkoze ebintu ebirungi naye ebintu ebibi bye bisinga okwatikirira kitegeera naye nze
manyi ensi ze tubeeramu wali oba ze tubaddemu ziri ensi ziri a bit advanced. Omuntu ne bw'abanga asibiddwa just dakika 2 ne ku Google bali oba bakitaddeko ddo bakuggyeko dda particulars oba ofuuse muntu mulala okigira. Kati ebyo byonna byakolebwanga abantu abantya kwanze ntiibwa bintu byenkola si bya bulijjo. Nze ebintu byenkola byange nze kanze ndi birala. Kati abantu bande bali bo abateekawo embeera ani atadde ejjembe. So bane nsaagamu olumu tuli banna Uganda muve mu ebyo temwefuula serious wano olw'okuba tuli mu interview kutegeera. So ngenda bagamba nti nze mbadde mu kulwanyisibwa era nze kyengenda omuntu gwe ngenda okusooka okwebaza mu bulamu bwange yenze kubanga ne pushinze onenekiririzaamu okusigala nga nyimiridde nga no one is behind me okujjako mpozi n'omukyala wange n'abaana bange pozi n'emikwano gyange mitonotono gye nsobodde okusanga eyo naye nabo nga nze mmanyi nti omuntu yenna bwe wekkiririzaamu buli kimu kikola ki buli kimu kisoboka. So byebyo ekyokusibwa sikimanyiiko era nakibannyonnyola era nimba nekola clarity naye abamanyeze ensi ziri advanced bwokwatibwa bwoti si bye bino ebyaffe mbukubirako kwafande gundi kusimanyi tibandaba biri ebyeri byakulabisa paka kuwulira bubi okigira. So omuntu bino si byeno byakugamba era omuntu wagamba ekintu wali bino byo bikyukamu. Naye so mbadde nsaba bannayuganda tulekenga kutwala ate message. Nze nina ebintu bingi bantu mwe tisingamba wawaaka wange omuteeka ku pages zammwe ayinza n'okutwala omwaka mulamba nga taweddeeyo. Naye ebyo ebintu tebiragibwa. Abantu balaga bibi boogera kino boogera kiri okitegeera. Nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu ne ku ssente naye ate bannamawulire tebaabeerawo. Bannamawulire baagenda ne bana abantu ab'emitwalo 3 mu kasajja mu kateeke wansi naye ng'ate nze nali ntaddewo ne saako eyali esobola okubakwatako nga bannamawulire okitegeera. Ngamba munnamawulire omuntu akugamba atya n'osula ne kamera mu kiraabu mu mitwalo 5 mukazi toyina mukazi toyina bulamu. Kati abantu netandika obbabuusa naye ate nze gwe baabuusa ate nammwe emmundu mwazikyusiza nze naye guba mulimu gwammwe you are supposed to mulina okureportinga ekituufu naye okureportinga ekituufu kibi naye ekyobulimba. For instance waliwo omukulu ayogedde ku kintu ky'abaana abo abawala olya bulungi nze nja kukyogerako because I'm brave enough okitegeera. Nze Katonda yannyamba ekintu kyali kimu nti we nali nkolera we wali offices zange naye nga nina ekizimbe ku musajja aluba we nali ngenda oteeka podium ki house naye nasooka nenjireka naye nga tubeerawo muki mu tent. Kaakati omwana omu okumanya nti bannayuganda mulina nnyo okukozesa obwongo bwammwe. Abaana bagamba omusajja ayatusibira mu nnyumba emyaka 3 nga tetulina ssimu naye nga abantu abaganda tebalina ssimu be baali basekretari bange bakwata neki n'appointment zange. Kati sirowooza nti abantu abanjagala nga baayitanga baddanga eri ku State Square ne baleekaana bano ne bafuna appointment. Secondly be baali receiving nga batu boba nti olina ekizibu osobola okinnyonnyola omuntu n'omuga nti wayi wano tuli mu buzibu okitegeera. Wali awantu ewange wajjangawo abasirikale wajjangawo buli omu every nature nga n'abantu basulawo awo. So nze lwaki nti saavaayo kwedifendinga kweza allegations. One, abantu abanteekako ebintu ebyo bajja buzimawulire nga bwolaba bwe tutadde obuntu buno wano abantu bwe bataddewo cameras zaabwe okitegeera. They never went to police kuba baabayita even the CID ne bavaayo. Nze nalipotingira omwaka mulamba paka we basazaamu bondi yange nga nze kennyini nze nevasinga kubanga bakikola kuswaza kuteeka wansi erinnya lyange. Naye mu ebyo byonna sina lwaki nti mbyogerako nze ntambula ngenda wa mu maaso kigedde bulungi. Munnamawulire alina credible source okitegeera bulungi. Nze njagala okulaga passport yange we nayita okitegeera bulungi nja kujiwa omuntu omu agibalage. Nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali 22 epo nengenda nga tewali nayita ku kisaawe era mpise ku kisaawe nga nkomawo. Siina we nali mpise wantu walala nti oba ati kino singa bagamba wayita Kenya
ate nze Kenya nga nayitayo wankugambye nina gundi ekulaga nga bwano immigration ekulaga exit ng'ofuluma ne wodda. Ate n'ekirala bwe nandibadde nina omusango otegeera bulungi wano mwasooka okulaba banners nga mbagamba ngenda kudda otegeera. I think ndowooza bandibadde babagamba nti oba omusajja oyo ali bwati ne bwati. Ate ne wano security is not weak. Ne Kenya gy'ogamba gy'oyita borders tuyina abakuuma amagye agakuuma wonna omuntu yenna kino kankibasomese bw'oba olina omusango mu ggwanga they red flag you toyina woyita okuggyako nga obanga olinamu amajadu naye nze si ekyo kyo natambula bulungi nayita ku kisaawe neŋŋenda nempumula era paka wenatuusa okukomawo segedde bulungi. So twogere ku project zewaleka mu bifo ebyenjawulo example Buhima Road okwalinako eka zingi nnyo ez'ettaka twogere ku that is Busungi twogere ku wano ku musajja alumba ekizimbe nabagamba munnamawulire alina credible source okyegera bulungi. Nze njagala okulaga passport yange we nayita okyegera bulungi nja kujiwa omuntu omu agibalage. Nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali 22 epo neŋŋenda nga tewali nayita ku kisaawe era mpise ku kisaawe nga nkomawo siina we nali mpise wantu walala nti oba ate kino ate nze Kenya nga nayitayo wankugambye nina gundi ekulaga nga bwano immigration ekulaga exit ng'ofuluma ne wodda. Ate n'ekirala bwe nandibadde nina omusango otegeera bulungi wano mwasooka okulaba banners nga mbagamba ngenda kudda otegeera. I think ndowooza bandibadde babagamba nti oba omusajja oyo ali bwati ne bwati. Ate ne wano security is not weak. Ne Kenya gy'ogamba gy'oyita borders tuyina abakuuma amagye agakuuma wonna omuntu yenna kino kankibasomese bw'oba olina omusango mu ggwanga they red flag you toyina woyita okuggyako nga obanga olinamu amajadu naye nze si ekyo kyo natambula bulungi nayita ku kisaawe neŋŋenda nempumula era paka wenatuusa okukomawo segedde bulungi. So twogere ku project zewaleka mu bifo ebyenjawulo example Buhima Road okwalinako eka zingi nnyo ez'ettaka twogere ku that is Busungi twogere ku wano ku musajja alumba ekizimbe nabagamba kanso nkukubira essimu nkubuulize landlord waakyo oba nkusindikewo kati ku musajja alumba kwani yagamba nti no eyo flat ogiraba ebbanga lyemazeewo eyinza n'okuba ekusinga obukulu. Sabu nze Mathias oli waka oli ku Lubaga Road waka oba ekizimbe ekyo ssebo kyali munne ndi waneeno kuba amawulire ssebo era mbadde njagala na basindikawo ga bategeere naye tekyetaagisa nkubidde bukubizi ssimu bategeere ani nannyini kizimbe omanyi bantu bano beegeziwaza. Ssebo sula bulungi olina ekyakyoyagala twagala ku project z'ebusungu ezo anti obadde andagati osoose kuŋŋamba nze nkumenyera ku kimu kyoŋŋamba kinkunnyonnyola akyegedde bulungi ekyo ekizimbe n'essaawa zino bw'oyitawo yasulaka yasula ewasemba kitegeera bamuyita Mathias kitegedde essaawa zino kiri wali ku musajja alumba. Kati ebintu ebimu bannayuganda kyenjagala obbagamba ebyo ebintu biba byange enganze gwe bwemba n'ekizimbe tekikugasa kebe n'emmotoka eno iba tekugasa kikugasa kye 10 kyenkuwadde n'otwalirako omwana n'afuna ekyokulya. You get my point? Bino byonna tubiveemu ebyo iga amawulire ago bwega temulina ogassa ebbali ago tugendenga ne kiri Brian otuyambye otya kubanga embeera ebatwala ogamba simanya bagamba malisi simanya ebyo ebyo ebintu bigenda baleetera buleetezi bizibu byongera kutunyiza ffe ng'abantu. Mukyuse mu mawulire the way you present to people bannange sijja balimba essaawa zino buli omu yeebuuza kiddako okitegeera
So wagendera wali otandise bantu abo oba ogenda sigala kwe olina engeri gyogenda kikyusaamu era abo abayagadde okubanga bayambe kubanga beegatta ku project zino bakoze batya naddala ffe ab'amawulire. Kakati first and foremost nga bwe nkugambye nti ngenda kusooka kulaba ntambula ya bintu nga bweri nsoose kujja kweyanjula mu bantu then ndabe naye ng'ekintu kye nasoose okuteekako essira yebadde first okitegeera kuba sigenda gatta byonna bintu ekintu kyonna kimu omulundi gumu sijja kubisobola so mbadde njaga tusoose first eyo bwemala okuggwa then tulabe engeri gye tugenda okutambuzaamu ebintu. Okay, Brian White nze bampita Abbe nkola n'omukutu ebyo kya mu Uganda. Gundi gwe sigwe simu yawe gwe sure toyina tiketi eyo ku simu ogiraga omwami ono agamba nti kuba ku simu ki ebibuuzo bidde bibina ebibuuzo binjagala owulira ebirimu amakulu. They never appreciated you. So ku mulundi guno okomyewo but you still on the same track. You want to elevate them. Olowooza tebazzemu ne bakwefu. Ngenda kusookerera ku musajja ono munnamawulire agamba nti it is alleged ono omusajja ono mukwano gwange naye amanyiko ebintu naye omanye omuntu okusongamu emmundu ng'ate ekituufu akimanyi ntya nnyo era kati nze omuntu nze kyengenda obbagamba ye omuntu olina just kumanya w'omukomya omuntu toyina kugamba nti ono muntu wange bantu just abantu badisappointinga abantu tetumanyi kiki kyatuuka ku bantu but all in all kiri kyoŋŋambye nti omanyi okuyamba abantu mako mutima ndi disappointed yoya kyovudde olaba nti nsoose kwewamu time nensooka nenzikakkanamu ndabe naye nze muntu asuubiza ekintu nenkikola era mbadde njagala kusooka kwewamu obudde naye nali nalangirira first eri kali ng'omuntu bwakulaba ate nga wagenda n'okola gundi ezo zonna mention zenakola ku gundi media ez'enjawulo ate nemala neneekweka neneefuula anyiize then that means nti oba owuddisiza abaki abantu so kyekyo kwembadde ekyo kyekijja okumpa ekiddako nga sinnaba kutandika kutegeka nti ngenda kuyamba ono ngenda kuyamba oli kubanga abantu maku ne bw'omuwa kati tagenda kusiima nze muntu munnayuganda eyafaakokko nendaba ekintu ekyanditekinze place nga nvuddewo I was going to be forgotten for a long time ng'ate n'ebintu bye nakola eby'amaanyi nti nga n'abaana bange teri abatwalidde muwogo kubanga balina wali we babeera amayumba gange mugamanyi mako temugamanyi so no one bothered naye ng'ate nakwata ku bantu bangi naye ekyo sijja kiteeka ku bantu buli omu alina engeri gye baamukuza ate buli omu alina omutima gwe okitegeera it is up to me to decide kikyenkola kikyenjagala kyovola nti saagala genda speed kuntwala speed olya ngamba kino kiri naye I'm so happy for those questions. Tiketi ino muzumenge muko tiketi eno ebalaga nti Kirumira Brian yalandinga wano nga mwenda Apple kona musimu nga mwenda Apple tujja jiba watu wali just share it mu business class for Emirates yechera chemwagala Marco, I would say that is the difficult time mbulamu bwensi kyesagaliza muntu kuyitamu kubanga reason being nti abantu abasinga ekintu bakitwalira nnyo ku sente ne sente si kyekisinga obukulu osobola n'okuba nazo naye nga nekyolya tosobola kukirya niulaba abantu ababo nga bakukyukidde ng'oli asobola n'okutuula nakukolako interview namba naye nga really n'ogamba Mukama Katonda. I used to pray so much. So tusubiremu changes mubali ku podium face empya zogenda okubanga nazo. Podium yo nga bweri. Of course podium yayiika. Okitegeera. Tewaliho omuntu akola ki. There are just few abantu abaliko kati likes nga mu ababaddemu abamawulire benki asobola okwogerako nabo ne abantu bonna okukola ki baali basasika
nga omuntu ne bamubuuza ku Brian ayagala kwekweka nga Brian alinga omukubi wa katayimbo kitegeera omuntu senior citizen nga ninga omukubi wa katayimbwa so biruma nenga ye reality yensi gye tuyitamu nefe abalabye ku nsi ne tumanya nti enensi ekwemalizaamu bwereere bino byonna tewali kye tugenda nakyo fena after all we are going oshigira nze ekyo kyo nkimanyi life is just kati nabadde wano abantu abafudde nga ndi ebweru natidde na Humphrey gundi yani ekibuuzo bayamanya nzikiririzaamu era batono nnyo abamanyi mukyala wange era abalala bamanyi nti siri mufumbo nina omukyala wange n'abaana bange naye bo nakikola nti amasasi agankwata sagala gabakwateko era sisobola kubateeka sobola kuddaawo omukazi wange nti oba kiki ne ku social media saagala abeere kutabirimu ebintu ebyo she lives her life ng'alabirako ku simu z'abantu kubayo ebintu abimanyi nga bwe bitambula basebe bamagezi kina ddala abafrontinga abaana baabwe ne bakyala baabwe ne relationships zaabwe mu media omanyi ko erinnya lyo ndyerabira Smith olaba ebiseera ebisinga nti buli muntu alina kyayagala mu bulamu ekintu bwekimala okujjako mpozi omumuyisa obubi ate bw'abanga asobola okutuulamuko emabega nga nze nti nze nayagala nnyo abantu naye nagamba kansooke nziremuko emabega nzire ku drawing board ndabe ngenda kuddamu nti okubeera n'abantu kubanga abantu genda beera nabo naye how okigira mu buli kintu kyonna togenda kuwa abantu magezi okigira nga bano abantu nagamba naye omusajja oyo alya bubi ssente ze mu bwavu mubeerawo okigira kyokka talina kyalina n'akola bw'ati yaga amagezi mugende mugawe eri abantu abalala abatalina puroguramu segedde Uncle Brian nga tumaliriza bampita Musobe Clips nkola ne Gagamel ne Magic One oli musajja wa byebye cool big size omnene ekibuzo kyange kiri nti okomyewo era abannayuganda bakwesunze yes okuyamba kwa leero kugenda tambula kutyazini eyeetaaga okuyambibwa tugenda kola tutyaze kuba ogambye tekikyayi kyakuva eri kusuula busuuzi sente kuwa bubi bantu sente nga bali awo bigenda beera mu mitendera ki era office ezo ziriwa bakusangawo abagala bayamba mbadde njagala kusooka ekyo kibuuzo kirungi nnyo abantu abagala okubayamba tugenda kusooka kukola fest eyo tufune program mbalage nti wawano the new home okitegera bulungi kugamba nina okukola kye tuyita reopening ya Brian White okitegera bulungi sigenda kubanga ku kawundo kakuba edinisa mbuteeka wano okitegera tutandikire walino because bingi nnyo twabikola bwe bati abantu bangi babbibwa shegera they were scammed ate nga abantu amoli wakutuukako kali mwanzibye ne mutwala sente zanga abantu banako abantu balina ebizibu byabwe so this time around we need to be very 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 keen n'ebintu bye tukola kubanga abantu embeera gye balimu si nnungi yesebo ndowooza ku festi katono nnyo ku festi ndowooza simanyi oba date ziri confirm byo zitubuulire then n'okuyingira kuli kutya kwa bwereere kakuba okuyingira kwa bwereere but sinaba confirming a date why nti mbadde nkyalwa yazinga n'abakuuma ddembe bampe kubanga era kyekyasinga bangamba tulina okutuula ne tutematema dates ne balaba ekibaffe balinga oba tewaliyo kyebagenda kukolera ku kisaawe like that so they haven't given me dates naye nga nze ndi good to go. Have a good night. Likewise banange